بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. سورة عبس. الله سبحانه وتعالى تقام بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. نبي السبي متافو نيكبا نابanga talagassa yonna yassanyu mu maaso ge. Watawalla n'akubayo amabega eri omusajja yali amukoowoola muzibe Abdullahi ibn Maktum. Omusajja oyo yali muzibe ng'ajja eri Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ng'ajja amuyita naye nabiya Allah, munabbi wa Allah, njagala okubeerako kyenjiga okuva gy'oli. Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lwa byonna nabbi n'abeera nga munyiivu, kubanga yali atudde n'abasajja ng'afunye omukisa, abaali ab'ebitiibwa abagagga abakukunavu ng'abamatiza ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate abaali awo nga muzibe ayingiddewo eyali ayitibwa Abdullahi ibn Maktum, yali omu ku bamuhajirin nga mutabani wa kojja wa Khadija, mukyala wa nabbi gwe tumanyi obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atunyumiza ebyaliwo. Ti nabbi yawulira bubi ng'omusajja oyo azze ng'amuyita ayagala okubaako kyayiga, so ng'ate nabbi yali mu kumatiza abasajja ng'afunye akakisa abaali beeyita ab'ebitiibwa abagagga, ng'ali mu kubabuulira ekigambo ng'ayagala bakkirize. Abasa, Allah tugamba nti nabbi yeekaba n'asiba emitaafu. Watawalla n'abeera nga yeesuuliddeyo ogwa naggamba eri muzibe. An jaahu al-a'ma, mu kaseera muzibe we yamujjira ng'ali n'abasajja ab'ebitiibwa abagagga. Wama yudirika, ki ekiyinza okukumanyisa gwe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam anyiiza atyo. La'allahu yazzakka, oba olyawo muzibe azze ng'anoonya kubeera nga yeetukuza, omwoyo gw'abeere ng'agutukuza okuva mu byonoono, abeere ng'atukula eri Allah subhanahu wa ta'ala. أو يذكر فتنفعه الذكرى. Aw yadhakkaru, bazze kwebuulirira ng'alina kyayagala omutegeeze. Fatanfa'ahu dhikra, nga ddala mu butuufu okubuulirira okwo kw'ogenda okumubuulirira kujja kumugasa, abeere ng'omusajja oyo atuuka eri Allah ng'asiimiddwa. Amma man istaghna, naye oyo ayeegaggawasa, ayeegaggasa, n'abeera nga yeeraba nti wa kitalo oyo gw'otudde naye omugagga gw'omatiza. Fa anta lahu tasadda, mazima tukulaba nga ggwe gyali gye weemalidde nga muzibe omusudde muguluka. Wama alayka, so nga ate tolina ky'ogenda kuvunaanibwa. Alla yazzakka, singa omugagga oyo gw'oyagala atukule singa anaaba tatukudde, gw'oyagala akkirize singa anaaba takkiriza, gw'oyagala asiramuke singa anaaba tasiramuse, tolina ky'ogenda kuvunaanibwa. Ate ono yasiramuse ayagala kumubuulirira abeere nga yeeyongera okubeera ng'aganyulwa mu ebyo by'onooba omubuulidde. Ekyo ky'okoze nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama si kye waalikoze, okubeera nga weeyunira abagagga n'obeera ng'omwavu tomufuddeeko. Amma man jaaka yas'a, naye ono akujjidde muzibe ng'ajja ayanguwa. Wa huwa yakhsha, ng'ate naye omusajja oyo alimu akatya Allah. Fa anta anhu talahha, kirabise nga ggwe ku ye weesuuliddeyo gwa naggamba, tomutaddeeko birowoozo, olw'okuba nti ebirowoozo byo byonna obimalidde ku basajja bano abeegaggasa. Kalla, nedda, innaha tazkiratun, mazima Qur'aan eno gy'olaba ge mateeka agabuulirira ebitonde byonna mu kutwalira awamu, awatali kusosola bagagga na baavu.
faman shaa dhakara oyo yenna aba ayagadde emubuulirira n'emulungamya n'emuteeka Allah subhanahu wa ta'ala kwebyo byayagala fi suhufin mukarrama. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti Qur'ani eyo eri mu biwandiiko eby'ekitiibwa ewa Allah subhanahu wa ta'ala marfu'atin mutahhara, eri mu ddaala mu ggulu eyo ettumbivu ate nga ntukuvu tekwatibwako era tesembererwa shayitaani yonna. Tugambye nti nno yawandiikibwa n'emikono gy'abamalayika nga bagikoppolola ku lawhul mahfuz bi aidi safara, n'emikono gy'abamalayika abawandiisa abalungi, kuba tukimanyi bulungi nti yakka okuva ku lawhul mahfuz nga nnamba okutuuka ku samaa'i dduniya, ku ggulu ly'ensi, ate neva ku samaa'i dduniya okukera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'eri munajjaman eka bitundutundu. Kiramin bamalayika babitiibwa nnyo abakola omulimu ogwo, barara abalungi abawulize eri Allah subhanahu wa ta'ala. Abasajja abo nga bwe tubalabye nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali atuuzizza abagagga, omwavu bwe yayingirawo muzibe, nabbi n'abeera ng'anyiize n'asiba n'emitaafu n'atamuwa birowoozo olw'okubeera nti yali yafunye omukisa ogutulako n'abagagga abo. Allah n'amunenya nti waalibadde ng'ofa kw'ono yakkiriza edda, oli omugagga gw'oyagala akkirize ne bw'anaaba takkiriza tolina musango. Gasajja agagagga gaalina olunkulu nga tegaagala kutuula wali nabbi nga waliwo abanaku. Mu batono mu abaali mu bo mwalimu Utba ne Shayba. Abo baali baana babiri nga ba musajja ayitibwa Rabi'a. Yali afunye n'omukisa nga mu miitingi yo mwalimu ne Abu Jahal, nga mwalimu ne Abbas ibn Abdul Muttalib wa Umayya ibn Khalaf, ng'amaze okubakuŋŋaanya abaali abanene abo bonna ng'ayagala obbaliisa ekigambo. Ate muzibe n'ayingirawo ne Allah n'amunenya olw'okubeera nti yafa ku muzibe n'alulunkanira abagagga ate nga tajja kuvunaanibwa singa banaaba tebakkiriza. N'amugamba nti amateeka ga Qur'ani eno gabuulirira oyo ayagadde okwebuulirira, kubanga gawandiikibwa mu bigambo ebitukuvu ebiri waggulu eyo eri Allah awatasembera na shayitaani, ate nga emikono gy'abamalayika abawandiisa abalungi be baakola omulimu gw'okukoppolola ku lawhul mahfuz nga bateeka mu mpapula ezo Allah subhanahu wa ta'ala ze yayagala Qur'ani ebeereko, era abawandiisa abo abatenze nga bwe bali abagonvu mu bamalayika ate ab'ebitiibwa. bi aidi safara, yawandiikibwa ng'ekoppebwa ku lawhul mahfuz n'emikono gy'abamalayika abamanyi okuwandiika obulungi. Kiramin ab'ebitiibwa, bararan abagonvu abawulize eri Allah subhanahu wa ta'ala. Qutila al-insanu, omuntu yakolimirwa. Ma akfarahu, kyekiyitiriza obukafiiri bwe. Min ayi shay'in khalaqa, yerowooza nti mu kintu kimwe yatondebwa. Kintu kye ekyebbeeyi kyalaba nti mwe yaggyibwa okufuulibwa ekyo kyali oyo ow'ekitalo. Allah amanyi gye nvuddewo, amutegeeza nti min nutfatin khalaqahu faqaddarahu, nti mu mazzi buzzi Allah subhanahu wa ta'ala mwe yatonda omuntu oyo eyeeraba nga wa kitalo. Oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala n'amutereeza mu ntereeza eyo gye yeerabamu, gye yatereeramu mu bulungi bwe yeetunuulira ne yeeraba. Allah amujjukiza gye nvuddewe nti mu mazzi obuzzi mwe yamutonda n'amutereeza mu kifaananyi ekyo kyaleeteramu olunkulu. Kale asinziira ku ky'okubeera nti awakanya Allah subhanahu wa ta'ala yamutambuza mu lugendo olwo olunene okuva ng'akyali mu foomu y'amazzi okutuuka wano mu kiseera waakulidde n'abeera nga muntu mwesimbu. Allah subhanahu wa ta'ala yeewuunya bw'aba taliiko kikolimo kiki ekimuleetera okuwakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Summa oluvannyuma lw'okubeera ng'avudde mu kiti ky'amazzi, mu kika ky'amazzi mwe yali, nga hadisi bwe zitunnyonnyola nti omuntu abeera mu kika ky'amazzi ng'ali mu nnabaana ennaku 40. Oluvannyuma ennaku anaagaddirira ne guba musaayi kitole. Oluvannyuma anaagaddirira ekisaayi bwe kimala okukula ne kigenda nga kifuuka ekinyama.
omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala ng'awezezza ennaku 120 emyezi 4 n'afuuyibwamu omwoyo, ne bamuwandiikako riziki ye n'ajaaliye, ne bamuwandiikako embeera ze bw'alibeera oba nnungi oba mbi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba omuntu singa si kikolimo kiki ekimuleetera okubeera ow'empaka ku mateeka ga Allah, nga yava wala ate ekintu kye yavaamu nga kinyoomoofu. Summa oluvannyuma olw'okubeera nti yali mu mazzi asabiire ekkubo mwe yayita nga nnyina amuzaala, yasarahu Allah ye yali mugondeza n'afuluma nga taliiko bulema. Summa oluvannyuma ng'ekyakimaze ali ku nsi kuno yeeyagala awangaala, amaatahu akakase nti yamuleeta yagenda okumutta, fa akbarahu oluvannyuma lw'okumutta atamuyingiza ekkabuli. Allah subhanahu wa ta'ala wano weetegereza ennyukuta. Ekigambo summa kikozesebwa oluvannyuma nga wayiseewo ebbanga ddene, nga bw'olabye summa esooka nti oluvannyuma lw'okubeera amazzi Allah yamuleetera n'amugondeza ekkubo nnyina n'amuzaala, naye oluvannyuma lw'okufa kwe fa akbara ennyukuta eyaffa etegeeza mu lulimi olw'Arabu harfu atfi wa ta'qib, etegeeza nti oyunga ekintu naye nga wakati w'ekyo ky'oyunga n'ekyo ekiyungibwako wayitawo akaseera katono. Ensonga lwaki oluvannyuma amaatahu ng'amaze okumutta fa akbarahu amuyingiza kabbuli, tuziikirawo mangu tetusuza mufu. Summa oluvannyuma ng'amaze okuyingira mu kabbuli amazeeyo ebbanga, idha shaa ansharahu, Allah baali bayagadde agenda kumuwa obulamu azuukire amuteeke mu bbalira amubale enkola ye nga bwe yali n'enneeyisa ye nga bwe yali ku bulamu bw'ensi. Allah ategeeza mu aya endala nti tewaliyo muntu atagenda kubeera ng'azuukira agende abalibwe mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ffenna tugenda kuvaayo tugende mu maaso ga Allah tweyanjule. Kalla mazima ddala, lamma yaqdi, omuntu si kyangu kubeera nti amalayo ma amara, Allah bye yamulagira okukola, wabula buli muntu akolako ebyo ebisobose, ebitasobose n'abeera ng'abireka, naddala mu bintu ebya sunna. Allah subhanahu wa ta'ala agamba omuntu si kyangu kukola sunna zonna n'ozimalayo. Falyanzuri l-insaanu, omuntu asaanidde atunuulire ila ta'amihi, ku mmere ye, gitunuulire emmere ye engeri okuva bw'ogisiga okutuuka lweneetuuka okuliibwa. Anna sababna almaa sabba, kiffe tugifukirira amazzi olufukirira olugisobozesa okumera obulungi n'etuuka mu siteegi eriibwa. Summa oluvannyuma ng'omaze okuteekayo ensigo yo, ffe ne tukola ogw'okufukirira amazzi. Shakakna al arda shaqqa, ffe twasa ettaka olwasa, ekimera ne kisobola okuyisaawo omutunsi gwakyo, yadde nga munafu naye guwaganya effunfugu ne lyatika. Allah subhanahu wa ta'ala n'ayisaawo omutunsi ogwo omunafu omuto ne gubeera nga guyitawo omulimu gw'okwasa ettaka, ekimera ne kibeera nga kiyisaawo omutunsi gwakyo omulimu gwaffe. Fa ambatna fiha habban, mu nsi yammwe eyo oba mu ttaka lyammwe lye muba mulimyeko, ng'emitunsi gimaze okumera, essaawa etuuka ne tumezaako empeke ku ttaka lyammwe okwo, ku kimera kyammwe kye musimbye. Wa inaban, oluusi tumezaako enzabbibu ne zifuuka enzabbibu ennungi ne mubeera nga muzirya. Wa qadiban, oluusi ne mubeera nga wa qadiban, n'egyo emiddo gye musobola okulya, oba okubeera nga mugikozesa ng'eddagala, oba okubeera nga mugikozesa ng'enva endiirwa, egyo nagyo ne tugibamenyereza nga tugijja mu ttaka.
وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا emizaituni n'entende tugibamereza ne musobola okugyeyagaliramu ne mulya ne mutunda ne mufuna ensimbi. wahadaika gulba ne tubamereza amalimiro agasakaatidde emiti egigombaganye ne mutuuka amalimiro gammwe nga ddala mulaba galageego gataddeko gabuulukuse nga bwe mwali musuubiro bano okusingawo. wafaakihatan ne tubamereza amatunda ne gabeera nga namgo mugeeyagalirako. wa abban ne tumeeza n'emiddo gy'ebisolo nagyo ne gibeera nga gimera bulungi ebisolo byammwe byeyagale. ebyo byonna tubibakolera mataan lakum wa lian'amikum mataan lakum wa lian'amikum byakweyagala byammwe n'ensolo zammwe musobole okubeera nga ate ffe mutusinze era mutwebaza. twagala mubeere abalamu, mubeere nga mutwebaza, mubeere nga musinza Allah, mubeere nga muli abagonvu. فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة Allah subhanahu wa ta'ala agamba wekiribeera kizze ekiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ekiyama akiyita amannya amangi. mu ssuula eyakulembedde twakiyise tammatul kubra, ate wano akiyise saakha wekiribeera kizze ekiyama nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze okufuuwa eŋŋombe ey'okubiri. abantu bazuukidde, abantu bali mu bbaliro gye baali batasuubira abatakkiriza. yawma yafirru almar'u min akhihi yawma yafirru almar'u min akhihi, olunaku olwo omuntu agenda kudduka ku muganda we abeere nga takyayagala kubeera nga muganda we amutunulako. wa ummihi wa abihi, wa ummihi agenda kudduka ku nnyina, wa abihi alidduka ku kitaawe, wa sahibatihi wa banihi, wa sahibatihi alidduka ku mukazi we, wa banihi alidduka ku baana be. likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi, likulli imri'in minhum, nga buli muntu mu bo yawma idhin ku lunaku olwo olugenda okubeera olunene, sha'nu yughni ali mu mbeera emumala atayagala kubeera nga yeeyingiza mu mbeera ya muntu mulala. buli muntu alowooza butya bwe mpitawo, obuddo bwange bugenda kuba butya. wujuhun yawma idhin musfira, Allah agamba wujuhum, ebyenyi by'abantu abamu yawma idhin ku lunaku olwo musfira, bigenda kubeera nga bitangaavu, byakaayakana, ng'obiraba ddala entunula yaabyo ew'essanyu. ضاحكة مستبشرة Dhahikatun nga biriko akamwenyumwenyu, mustabshira nga bisanyusibwa n'emirimu gyabyo buli bwe bitunula mu gyenvudde waabyo w'oku nsi, nga muli biwulira essanyu kubeera birinawo enteekateeka gye byeteekerateekera ku lunaku luno. ووجوه يومئذ عليها غبرة wawujuhum feesi ezimu yawmaidhin ku lunaku olwo alaiha zigenda kubeerako ghabara, obusiiwuufu. tarhaquha qatara, ng'ate obusiiwuufu obwo bubikkiddwako embeera okubeera nti ebiddugalidde, ennamusa ebituukidde ku nnyooge, tebyategekawo ngeri ki yonna gye bigenda kuyita mu lunaku luno. ulaika humul kafaratu lfajara, abo nno abalibeera mu mbeera eyo be bakafiiri abaawangaala ku nsi kuno nga beeyisa nga bwe balaba aboonoonyi abataateekateeka mbeera ya bulamu bwabwe ku ssaawa ey'oluvannyuma.